Salimo Sale. Ompite bamwe ba parliament bonna nga sawuddemu ani. Bwomala okompita ompitire Sige Damuzi. Omala ompitire Sige Damuzi. Omala ompite ba comrade baffe bonna betukola emirimu gyegimu, then awuleka tusimbula video. Nsaba ompitira no Yusufu Nsibambi abere ku video eno. N'abalabo n'abakola omulimu gwa Yusufu Nsibambi gwe babawa, then tuleka tukulukute ne video. Ngenda kuyisa obulango bugenda kubeera bubiri bwokka, then tuleka tusimbule video eyatuleese. Obulango buli bubiri, akasooka kagamba nti United for a New Uganda Global Town Hall. United for a New Uganda Global Town Hall. His Excellency Robert Kyagulanyi Center will be live online from Boston. The theme, Uniting the Diaspora, Restore Democracy, Justice and the Voice of Uganda. Date 18th April 2026, Saturday. Time 9 p.m. Ugandan time. Link, Diaspora at Noop. They will be live on Twitter. They will be live on Facebook and other platforms. For more information, please contact the leadership of National Platform Chapter, United States of America, or Boston Nope Chapter. For more information about this Town Hall Summit. Mwana bana yogera bangane mukugala emekana bala musiza kaswete muri bulungi. Baba tekedde olukungano lw'okusinkana mukulembeze n'abakulembeze mwenna. President yagenda kubira mugere mukulu nga yogera ko namwe inakoza mwezi 18 omwezi ogw'okuna mwaka 2026 ojja kubala mukaaga saa 3 eze Uganda ku mikutu egy'enjawulo. Keeko akalango tuba tumaze okukateekako mbanjagala okole bulungi nnyo tugende kalanga akokubiri. Akalanga akokubiri kasombwe kati. People Power National Platform UK. People Power National Platform UK public demonstration at US Embassy London 33 9 Elms LN 9 Elms London SW 117 US. The demonstration will take place on Friday 24th April 2026. Time 11 a.m. up to 5 p.m. UK time. Theme, calling on the USA to impose targeted sanctions on Uganda dictatorship of Yoweri Museveni, free or political prison. For more information, contact the leadership of National Platform UK Chapter. Keka akalango akabakulembeze ba National Platform mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza ligenda kubeera okwekalakaasa mu bwangu nnyo ng'ennaku z'omwezi genda kubeera 24 lujja kuba Lwakutaano. Alright, kati obulango tuba tubumaliriza. Obulango tugenda kuba tumaliriza. Ngenda kuyisawo security alert. Bamala security alert, then tutugeregere information eba yatuleese. Nga bulijjo kansoke ebisoboka wange buno nga njagala okutola omukisa guno okuyozayoza empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Namuwere Mutebi II yoga okutuuka ku mazaalibwa ago ag'omwaka guno. Allah yeeyongere okukingiriza era akuwangaaze. Era njagala otola omukisa guno okubaza bannayuganda mwenna okwetoola ensi yonna abaakola omulimu omunene nnyo gwe mwakola okwetoola ensi yonna okulwanira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mu myaka egiyise mabega. Mu lugendo terwali lwangu n'olutalo lwangu walimu okusoomooza olw'ensonga nti abatamanya ngamba bangi abaali bafutubadde Mmengo baali bataddemu mukono gw'amaanyi ennyo okubeeza ensi mu kibululu nga tebaagala bamanye ensonga ezikwata ku Ssaabasajja Kabaka. Naye mwesiba ne zinywera bulungi nnyo ne musobola okwenganga batamanya ngamba bonna abali Mmengo okutuusa olutalo mwali owangula okununula Ssaabasajja Kabaka okuba nti kati embeera mwali eri yaddeyaddeko omubi omweru ate era agenda ateerera ddala. Kale njala otola omukisa guno okubaza mwenna abakyala n'abaami abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka mu mawanga gonna agali ebweru wa Uganda n'abali mu Uganda bali nyobolerera abalwana olutalo lwangu. Manyi teri kintu kizibu mu nsi muno ng'okulwanyisa omulabe ali mu nju. Manyi Abaganda tugamba nti simusota guli mu ntamu bw'ogukuba tofumba era bw'ogulekamu tofumba. Kiki oba olina okuzzaako? Olina kwesiba bbiri zinywera n'ofuna butya bw'ogenda okugyamu omusoto ogwo ate osobole okufumba ofune eri kyozza omumwa. Kawotalo terwali buzibu nnyo
naye mwalukomekereza okutuusa nga mukoze eki mu luwangudde. Ebintu bye tebyali byangu olw'ensonga byali mu mukono gwa Nyandi Esoferi, ye nga tayagala yakuddala Ssaabasajja Kabaka kubanga ali mu bulamu obw'emirembe. Ng'ekifaananyi ky'abasinga obungi mukijjukira bulungi nnyo. Kansule nti ekifaananyi ekyo mukijjukira bulungi nnyo, ekyaleeta embeteza ne kireeta ebigambo bingi nnyo ebyavaako abantu amu okuba nti bayogera ebigambo bingi nnyo mpaka ate n'olwaleero okuba nti ate Ssaabasajja Kabaka alabikako mu ngeri eno. Kale njagala obebaza nti bobala omulimu ogwo Mukama yibale bakozesa okuba nti mwamulwanirira. Nkimanyi naye amanyi nti mwalwana olutalo lw'amaanyi nnyo olw'ensonga si kyangu okulwana gavumenti n'okulwana abakozi abagikolera abali Emmengo. So mwebali nnyo mubalirira okulwana olutalo olwo mu ngeri yonna esoboka. Right, tuvuddewo. Kati kansooka empisewo security alert zino tulyoke tugende mu maaso ne video yatuleese. Okusookera ddala mbaddeko emisana ga leero n'enkola akatambi, mbadde ku mutimbagano wano gw'obwenyi bw'ekitabo, mbaddeko live video gye ngitadde ku Facebook eri lwakuba ekivu ekizibu ekiriwo. Obwenyi bw'ekitabo buno baabukwatamu video bwe mmala ozikola oba ne bakomere bamala bazikola, video zino teziddamu kusafeesinga. Nze nga nze nyini page video nsobola oziraba n'abalaba batono tebalina access, naye abantu abasinga obungi baddamu okukola mu Facebook video tezizannya bazirookinga. Wano njagala bagamba nti Museveni yana ssente nnyo ati on disposal, asasula social media platform zino obutayongerayo video zino kusaasaana. Yensonga lwaki ne Facebook tekuli notification, yensonga lwaki amunoonya page zaffe ne zibula. Neffe twalemerako nti tujja zikozesa era tujja zikolerako mpaka kuwulira bubi. Kati gwe wenna atalina mukisa kuddamu kola video ezo tuziteeka ku mitimbagano egy'enjawulo era bakomedi abazisalamu baziteeka ku TikTok kweziri. Bwe njijja wano giteeka ku YouTube ebeerako. Kati ngenda kusaba gwanonya page nga maze okwogera mukwano tojja gira ejja kukubula kubanga obuzibu si bwange. Obuzibu bwa mitimbagano Museveni yagisasula bakendeeze engeri information gyetambulamu. Engeri information gyetambulamu ne bagikendeezaamu. Kati muganda gwaba alumu tufunye notification video tozirabinga bw'ogikola mutezanya. Obuzibu si bwange, obuzibu bwa bwenyi bwa kitabo kirabika abasasula ssente batatambuza information naye nga video zivaako era gyeri emisana ngikoze kweri. Bw'oba togifunye genda ku mutimbagano gwa YouTube ojja gisangako. Awo tuvuddewo. Katutandikire wano. Katutandikire security alert. Buno obaka njala bugende eri bakomredi mwenna ng'omanyi nti oyagala enkyukakyuka, oyagala ekibiina kya National Platform, oyagala president wo era ng'oli kwalaali nga tolimu wadde vuunya. Nkiddamu ng'omanyi oyagala President Robert Kyagulanyi Ssentamu, oyagala ekibiina kya National Platform, oyagala People Power nga tolimu wadde vuunya. Kuno okulabula ebyange mbyogera kate ng'omusiza Bulesiyani ng'oli ku ground nkulabula. Tewabaawo omuntu yenna kabere mukulembeze ng'omumanyi akubira essimu n'agamba ayagala kukulaba, naawe n'otwala engalabi n'okkiriza ogenda omulabe. Nkiddamu comrade yenna ng'oli mu Uganda oli ku ground njala kutegeeza weebereremu ng'enjogera yaffe weebereremu. Tebaayo omuntu yonna akubira essimu n'agamba nti ayagala kukulaba naawe n'ositula engalabi yo n'ogenda. Mutandike okwebereramu. Ngenza okukola research n'okusinziira ku information gyenfuna ng'abaana baffe basinga obungi be babalya ababaliisa ate babeera baffe ba muntu bamunda. Ng'oli wakubira essimu n'agamba oli luddawa tusinkane wano batugende wano, gwe nga tomanyi kikyakubalira ogenda okwekanga ye ng'aluddemu katono agenda okujja nga bakuliddewo kati agenda okujja nti akusinkane olwedde nga bamaze okutwala. Kati comrade yena gy'olinyera kusaba kabere kansala nga kubidde essimu oba chairman sifiri chairman C5 kabere kansala 05 kale member parliament kabere mukulembeze ng'owulira tumuwulira muli nkugambye mwebereremu ng'enjogera ennaku zino. Ebyange mbyogera bwentyo ne mumala ne mwefuula bajjo waaje n'omaliriza nga bakulidde aye n'otandika firigondi mbabuulira mwegendereze nnyo abakulembeze nti oba omuntu akubidde essimu baki ng'oli ku ground oli waddala nga toliko ngiziro yonna nga ne president omwagala. Ngenda kugamba weegendereze nnyo omuntu akubira essimu okusinka n'okukubulira waali
please mukendeze kukajanja akasumagize yalira ndi bwana tukambulira agenda kukola yoki ala batawulidde bino nze biti binkwatako omubisi taba musi radio ba TV bwe kubikira okujikuwa omala biseera kubanga ye kubikidde kuwulidde amawulire kati nkubulidde muganda wange ng'oyagala obulamu bwo n'okutegeera obuvunanyizibwa bwo omuntu waba mukulembeze nga akubidde essimu please okujja nga president yakubidde niyo omuntu yenna gw'owulira nti omwekengera bakubira essimu infact kankifuule nga kyangu nnyo omuntu gw'owulira ng'omulimu enkengera ng'omwekengera wadde mukulembeze n'akubira essimu don't dare meet him oba okuba conversation yonna gy'okola for your safety bw'onoogaana okikola it's up to you ye security alert esooka security alert eyokubiri security alert eyokubiri gwe munnayuganda yenna ali mu Uganda ngenda kusaba omwezi oguwedde najja nempa information nembategeeza nti Museveni bagenda kusimba emirongooti 65 okwetola eggwanga lyonna ng'emirongooti gino bagenda gikozesa mu kubega amasimu gammwe messages emusindika amasimu ge mukuba n'ebigambo by'omwogera ensimbi ze mutambuza ku mobile money ne ku akaunti zammwe nenkibagamba nembaga nti emirongooti bagisimbye buli wamu mu ggwanga nembategeeza nti mwegendereze nnyo nti ne wifi zawaleetera mu bitundu byabwe bazita ku nnyumba zammwe muzegendereze wifi yino ziba zigenda kuketta amasimu gammwe kubanga bagenda kuconnectinga ku wifi ngegenda kubeera yaralisi buli kimu ngenda kutegeeza ekintu kyonna kiri wifi yona gw'ogyesabira so si muntu kujja nga azunga ne wifi nti akutere wifi ku njuyo ey'ekikanga kino ey'ekikanga ekyo please don't dare don't accept en wifi bayino estate iso ne CMY n'ebitongole bibega biri mu kutambuza omuntu buno bwefaananyi wifi nenga zino wifi bagamba ziri cheap biki ne zino zonna wifi bazikozesa okubega amasimu gammwe n'okubabega wawonna we muli so njagala kusaba muganda wange yenna yonna gy'oli please tokkiriza muntu kuleetera wifi wo nti agenda ku wifi ya rais zino zonna spying gadgets ziwuliriza byomwogera mu maka gammwe okuspyinga ku masimu gammwe n'okuba nti baagala kumanya biki bakola byemukola okwetola eggwanga lyonna kanyongereze na kino waliwo enteekateeka eyanyanda esofeeri ne gavumenti ye okuligestalinga amasimu gammwe gonna ag'obuyonjo ge tuyita smartphones eyo enteekateeka mugenda girabako waliwo enteekateeka ey'okuligestalinga amasimu gammwe ku kifuba aga smartphones era mugenda tuuka n'ekiseera nga okufuna layini y'essimu erina kubeera registered nga gavumenti yegikuligestalingidde kino bagenda kikola okutrackinga mwenna balina smartphones biki byemukolerako ne byemwogera ekyo kijja mu kirinde nkiddamu kijja mu kirinde era mwegendereze nnyo naye nga mwegende tokkiriza muntu yenna kuligestalinga ssimu yo kubanga essimu yo baagala bajjako privacy nakubabega buli kimu ekisoboka n'ekirala waliwo gavumenti ekintu kyetaddemu bagenda kutandika okuleeta ng'etunda data ng'emuguza bannayuganda agenda kubeera wa layisi okusinga ku data w'amasimu agabaddewo nti bawa MTN oba Airtel ne kampuni z'endala muganda wange omanyi mwagala nnyo ebya layisi ebyafungula teriyo nsi yonna mu nsi yo teri nsi yonna etunda data kampuni ezitunda data ziba kampuni z'amasimu kati togeza n'osiriwala n'okkiriza nti bagenda kuguza data nti gavumenti igenda okuguza data ku layisi oyo data olumu kuteeka ku ssimu yo bagenda kuba bakuyina ebitundu 100 ku 100 ku ssimu yo nga nekyoyogera ne mu kisinge bakuba bakuwulira buli kimu kati gwe bw'onoosirwa gwa nagamba ku byekugamba wattonzebwa nti byange bye mbyogera ne mutandika okwesiriwaza oluvannyuma maze oddugwamu ne mulya bulungi kati njagala owuliriza akatambi kano okawulya bulungi nnyo bw'omala okukawuliriza bwe mala byogera ebyo mpe ku security alert ngende ku birala njagala owuliriza akatambi kano Gavumenti ya Uganda mu butongole erangiridde
nti egenda kutongoza data waayo bweyinako obwannannyini atumiddwa National Internet Protocol Hearing Exchange bannayuganda banyumirwa emitimbagano egya tekinologiya nga tebasumbuyibwa. Minisita ombeezo ebyamawulire era nga yavunaanyizibwa ku luŋŋamya eggwanga Godfrey Kabyanga Baluku bino yabyogedde bw'ategeezezza nti kino kigenda kuyambako n'okukendeeza ku bbeeyi bannayuganda kwe bagulira data n'okuwona ebizibu bya data abadde ayanguwa okuggwako. Honorable Minister Kabyanga Baluku agambye nti bannayuganda data gwe bakozesa bwe bamugula abadde asooka kwetoolola okuva eyo ku lukalu lwa Bulaaya ne mu nsi endala n'alyoka atuuka wano era nga kino kiviirako data ono okutambula akasoobo ne intaneti okutambula akasoobo okutuuka ku ssimu oba kompyuta abantu ze bakozesa. Mugamba ndi data wamwe agenze oteekako 2 within a second nga zigenze. Kati abantu bano b'MTN Airtel baki sente zange bazitute kubanga data obadde onoonya ruuti ya kalimagezi munoonyi ebadde munoonya eyise wala, so that's why kibadde expensive. Naye kati bw'oba omunoonya ojja kutwala akadde katono ate ojja kutwala ruutu ntono. Omanyi bw'oba ogenda Kasese tosasula ng'agenda Kyaliwajjala. Wakyaliwajjala asasula 10,000, owakasese asasula emitwalo emeka 3. Minisita Kabyanga Baluku era ategeezezza nti kaakano Uganda teefunye data waayo era bw'erinako obwannannyini amayengo ga intaneti ag'ebyempuliziganya gakwongera okutereera. Naye kati naffe tutaddewo enkola nti data wonna owa Uganda tujja kuba nga tumufuna ng'ali wano nga tutuyise mu ggwanga eddala. So exchange eno kwegamba bw'oba oyagala kusindika data owa munne, kati bw'osindika data owa munne ng'oli nayo awo data oyo asooka kugenda Bulaaya ate n'akomaku olowooza nasindise data akoze eki atuuse. Asooka kugenda nayeetoola ate nakola ki nakomawo. Naye ekyo kintu kya sekendi busekendi toyinza kukimanya. Naye kati engola eno bw'osindikira ono data ng'oli wano mu Uganda ne data nga wa Uganda ajja kutuukira kuoli direct nga tayise walala. Avunaanyizibwa ku by'ekikugu mu kitongole ekya gavumenti kivunaanyizibwa ku mayengo ga intaneti ekya NITU Richard Obita agambye nti Uganda kano keefunye data waayo tofaalidde nnyo ku Uganda okulaakulana mu mayengo ga intaneti. Kati masembe azuukuse essaawa zino kubanga abantu abamanyi ebintu bya intaneti n'amayengo waliwo gavumenti mu nsi yonna etunda data okuggyako telecommunications company, waliwo gavumenti yonna etunda data era Uganda data gwe muleetedde mu container, emuleetedde mu bipipa by'amafuta, mu bipipa bya oil, emuleetedde mu ki? Kuba ono omusajja agambye mbu data oli gobadde ogula Uganda badde asooka weerwa ebadde esooka mu nsi z'abazungu neetoola bw'ati kikimuddusa ku ssimu n'akendera agenda bw'omugula asooka genda mu bazungu neetoola mu bazungu n'adda ku ssimu yo. Kati njala kubuuza, waliwo ensi mu nsi yonna etunda data kugira emirongooti 65 eno enetiwaaka yaagyo. Njala kubuuza, waliwo ensi yonna etunda data oba telecommunications company ze zitunda data? Kati wano wenjagala okubuuza, wano waliwo abantu banga bamanyi ebintu byaki, ebintu bya intaneti kuno. Njala sooka kubuuza, data mwamusuulidde mu container, mwamuledde mu bipa by'amafuta by'amazzi bya butto nga mugenda tugulirako buli omwaka akawujjo kake. Waliwo omuntu wano amanyiko ku bintu bya tekinologiya. Simenti ba Comrade Masembe kwali kuno 1 minute malo okulaba Masembe kwali kubanga ono yamanyi ebintu bya mwe minute emu ndabo bannasobola mufuna. Simanyi Mukama nyamba abeerenga kwali, Mukama nyamba abeerenga kwali. Just 1 minute omayinza essala kuyoma n'abaana abantu. Kana bakwali
kana bakwali kubanga bana abantu batuvuga speed ntasa mmwe simwe muganda nakwata esimu kuba manya ate kubanga ali busy naye kyenda banfunye je kibatira ku lokutano ali busy sawa zino ali busy the fact is obudde bwe nkubidde munoza ali busy naye nga kyona kye kiri mu Uganda sawa zino kati alright ali busy tumuveeko ali busy naye nga yenteekateeka ekola ki yenteekateeka eriwo eyo kati ekyo nno kyekikulaga speed Museveni kwatuuse n'obunkenke okuba nti kati gavumenti ya Museveni egenda baguza data mu abantu emirongooti 65 gye nabagamba gye bagenda bakusimba across the country nabo wife bagenze batega mu bitundu byonna mu Buganda kati oyo data gwe bagambye gwe baleeta bibagenda okukozesa okuba nga basipayinga ku ssimu zammwe zonna ze security ati zenjagadde obagamba kati njala tugende ku video yatulese mbutereevu onako olwaliro ekisookera ddala emisana koze video tugenda kuyita mu bwangu ne mbabulya biki ebadde mu musango gw'eggaba mu gutegedde bulungi nnyo comedy store ali eggaba omuli the plan de mutem de lakzaria madara ne start gibade batedde already accident buli kimu kibanyo de mukitegera bulungi nnyo era ndese ko ne mateeka nababulya ebigebyo bino okubeera buli kimu kiwedde ekyo kati ne mbabulira nti okusettinga court eno Museveni yabadde ageza kukiriyalinga kooti ze ndizikola bulungi nnyo naye neerabira nti ekooti zaali zayonooneka dda okuva mabega lwaki emisango mingi egibadde gisinga n'egy'abaana bano egitasobodde kulya public hearing ate nga ebintu bakikolaga libenga lengi bwetunda omuzigo ekyokusooka mu bijambiya ebyali e Masaka mwe battira Honorable Segirinya tewaliwo public hearing omusango gukyaliko embuzi ogwa Muwanga Kivumbi tebateeka court hearing public court hearing nakati bakyagenda mu maaso nebira kati yagezezzaako kuba nti yagala kutukuza linnya lye na linnya lya kooti olw'ensonga nti waliwo target sanctions zibadde zijja nga zigenda zitagetenga judicial system zaagala okukiryalinga naye byonna fe tumukutte mavumbavumba omulaga nti byonna byakola byakifere byakiyaaye so ezo na stand diversion ezibaddewo muzikobekereza bulungi nnyo eyo accident gibadde bateze ebadde kwongera momentum musango gwafudde already international committee yagana ogupiikingamu ngera bakomedi mungi nnyo ng'ebintu bikwatagana era international community ne international media bagumma amatu nayagala akozinga accident but unfortunately simanyi Katondo nayinza okuba ali kumpi naffe nga tetumanyi amazima gali nti nina ebintu byengenze neetegereza nga Katonda abika ali kumpi naffe naye nga tetumanyi lwaki buli muntu yenna jjonkera Kyagulanyi Ssentamu amaliriza tamaliriza bulungi omuvubuka oyo emotoka goyeza mu stanti ya Nyande omuvubuka yajja okugulawo akaunti ze nga zo za kuvuma na kuvoola president na family ye tetwamwana makulu fe twamuleka omanyi waliwo abantu batawa makulu netumuleka naye kuva nga avuma voola akola buli kimu but unfortunately mu stanti ebaddewo emotoka emuli nyiremugoyagoya kati ali ku oxygen kwasiza nennaku ze yayogerako nti 15 era motoka kwe mutomeredde 15 buli amanyidde Kyagulanyi n'amujjonkera amaliriza bubi ababadde tebasobodde kulaba kintu ekyo njala kibaddiramu wano ku speed yayiri mu ka video kano then tuleke tugende mu maaso abatabaddeko misana njala kubaddira mu ka video kano amukale bulungi nnyo yoyo vubuka byono tugenda mujja kwalimba Museveni tugenda mujjako n'oyo mutabani we omutamiivu agenda kusasulira buli kikolobero kyakoze eggwanga ne babalimbalimba ne babamalamu amaanyi Museveni si kyali waffe Bobi Wine Museveni kigwogenda okujjako Museveni kigwogenda okujjako Bobi Wine njagala kutegeeza abantu bakukoowa Bannayuganda tebakwagala Bannayuganda baagala President Museveni kyovula bennaku z'omwezi nga 15 lwaleero baavaayo ne balonda President Museveni PDM emyoga enguudo amasannyalaze amazzi byonna byatuuka kati gwe oli mu Amerika
oli mu kwogera ebitakwatagana. Twagala kutegeeza nti ne 231 muzeeyi bw'aba akomyewo akalulu tugenda akamuwa. Obadde ku PL on TV. Yo kati mukulu wonna woli kano bajjaka kutuusaako nga obadde ovuma omukulembeze nti akwata documentary ali mu America kati nawe ekirungi documentary yo eriwero recorded ku oxygen gyoli n'amagulu okubanga toyina ne salary nga balirinnye ne sekalota nga afunye damage zezo documentary ntufu zoyina okuproducinga kati manyi mwasamirira nnyo nga bugego bukalu buli ku madaala bunyoka mweswera nga mulooza ensi tetegeera ensi kati tulwana n'emizimu girwana olya bulungi nnyo kati yona gyoli naffe tukugamba documentary bagikapalinze bulungi nnyo era bajja buku obuteekeyo onyonyola abantu kikya kyatuuseewoko nga buprotecting against zammwe awo tubaline nga buli yali ajjonkedde president ennaku yo ejja ateyambadde enywa ne kasoda nchiddamu buli yajjonkera president ye nawoli ennaku yo eyambadde atejja eyambadde erinya kasoda enywa ate nakanoso kasoda ka Pepsi baka Coca-Cola eri mu kunywa bulungi ejja ngo protecting against ojja kiwulira awo tuvudde bulungi nnyo njagadde kubayitira waawo mutegere kubigenda maaso. Alright, katusimbule oluvannyuma lw'abampi n'abawanvu ababbi abawutanyi abakumpanya abaseddekezi abaluvu badde batudde mu lukuŋŋaana lwabwe nga bapulaninga gye bagenda okubba mu ggwanga n'okulisamirira n'okulikola biki baagala okukola. Ndowooza mu butuufu olunaku olwali bamaliriza okusamira n'okukungubaga okwekyama okubaddeyo eyo mu Kyankwanzi. Saabasamize Nyandi Yosoferi nga bulijjo n'atambula n'ayita ku migga n'atulako naawo n'abakongozi be badde atambula nabo baatumye eddagala bamu n'abatwale bayita mu bintu by'okuloga ne babimaliriza bulungi nnyo. Abavuddeyo nga abagambye agenda bawa ssente singa banaamuyamba okuyisa amateeka era nga ye kennyini mukamwa akagambye buli member wa parliament abadde agenda mu miliyoni 10 eza Uganda asobole okwekubako ennaku nga tebannalayira ate ne bwambala agenda bawa endala naye nga kubawa ssente zino abalina okusooka omuyisiza amateeka omuli erya protection of the sovereignty lino lisomeddwa olunaku mulundi ogusooka olunaku olwali nga lisomeddwa mutabani wa Museveni kennyini David Muhoozi nkiddamu. Etteeka lya sovereignty bill lisomeddwa mutabani wa Museveni gwe bayita David Muhoozi kennyini mu parliament ya Uganda. Ono oyo mutabani wa Museveni yennyini yasomye etteeka erya sovereignty or protection of the sovereignty. Oyo yasomye etteeka oyo David Muhoozi yasomye etteeka bill eyo naje antu lawa maaso bayina pregnant eyes kukanga kanga noto tulevu twa mustachi agamasa ga pregnant eyes ako. Ono mutabani wa Museveni is a biological son to Museveni oyo with the pregnant eyes nenge enviri za mwensamba mu kyenyaawo zigenda zimulya oyo asomye yali yatabolinze bill ya sovereignty ne bill ndazi batabolinze olwaliro okuba nti baagala kuyisaawo bintu byabwe. Bill ndaje bagenda kutebolinga ngo jeke ya protection of the sovereignty bagenda kutebolinga bill eyongeza okuva ku myaka 5 okudda ku myaka 7 eja president ne jambe ba parliament yegenda kuyita bagenda gisoma nayo naye yite bill endala yeyokujjawo abana Uganda bajja keddembe lyabwe eryokulonda omukulembeze butereevu nga bagenda kundaba MP then ba MP balonde president ekyo nakyo bagenda kiyisa bye bagenda okusoma mbudde nga bukyali. So zeze ensonga zabawereddeko ssente ziyite naye mu kubawa ssente zino n'abaffe abaluvu abamu bagenda funa
tuloza nti azuwadde ba A nalima A ne ba MP abafe bagenda funa era muzirinde mujja kulya mu nkuba eyo nga bayomba nenza abo si kyabalinako buzibu nabagamba nze focus yange ku president abasigadde bonna sibalinaako ki sibalinaako buzibu kubanga tuno tubalindidde time wajja exposing so ze ensonga ezibadde ekyankwanzi mpozi kyenjagala nsoke mukwatemu wano katono nnyo mbalazeko emisana ma girlfriend wa Museveni era mukyala we automatically wili yanyima nga ina tweet yakoze emisana nga akoze ataddeko nti rest in peace the last queen of Rwanda ne the last queen of Rwanda yafa mu 1905 mu mmeka 1909 naye ate lwaki mu 1908 teyasobola in fact kanjibalage wano ndoza njidelete nze mwenze mukudiringa sina nkwatira nsawo nenge emisana gibalazeeko tweet yo gyakoze emisana kati tweet emisana kati nebintu bijagala mwetegereze 1 bembadde mugoberera Nyandwe oyo bwaba tabadde jeneti nga yamutambuliddeko abadde muwala we Natasha okuva le mwagamba nti mama mulwadde Natasha tanaddamu kulabikako wantu wonna Nyandwe n'asooka neeryamu ewa ate nga Nyandwe anatambula na Natasha tazze mu kulabikako wantu wonna ng'ali ne Nyandwe ne kyankwanzi yonna Nyandwe tabalebiseeko na Natasha wantu wonna kati kitegeeza kyonna kitokota si kisaanikire eri byanyuma bwa postinze nga gamba rest in peace the last queen of Rwanda anenga ate agwayogerako yafa mu 1994 kati yikira kaboko kadde tekagwambulolo bali bajja kali bwagamba rest in peace the queen of Rwanda yafa 1994 byonna n'otunira scenarios ezibaddewo Natasha tani kubanga Natasha yalina okuwa muzeeyi w'eddagala Natasha yawa Museveni emmere yambulya buli kimu basi Janet yabeera Natasha kati talina walabiseeko njala mugobere scenario ezo Natasha nabadde abeereko dda wala talina walabikiddeko ddala wonna kitegeeza waali we yamanyi kati mwe basajja mmwe ne bakazi mmwe bana Uganda ekiwangaziza Nyandwe mukimanyi mwekiganyo bawangaza Nyandwe mwana tu Nyandwe tanya mwenge Nyandwe omuze gwalina guli ogwo egiri egi mu Nyandwe ayimize giringa esatu gusooka gwakuwujja kiwojjolo ye muze mu kiwojjolo tombulya kintu kyonna Nyandwe muze mu kiwojjolo mukuwulya ekyo tombulya kintu kyonna gwe muze okuzooka omuze ogwokubiri gwakutta omuze ogwokusatu gwakwefuula omuze ogwokuna talya ku mukolo Nyandwe talya ku mukolo gwonna tanywa ku mukolo gwonna no nemmwe mulya ne munywa buli wamu omusanze ye ebintu byayina ebyo Wankwe Musi talya tanywa ku mukolo wonna nakuwujja kiwojjolo gye mizeegi talina mirala gy'egyo tanya mwenge ekyo vaavumirira nnyo omwenge tanya mwenge ola naye babadde eno yanga asimanya wanisa omusito gw'ennyama yaguwanise balaga nti ali nabo teyagulidde kankulage omanyi mwono musajja nze muwa obudde n'engobera ebintu byonna byakola mwabasinga obungi bye mutasobola kugoberera kubona omusajja omulaba ebintu byakola bye mulina okukola mwenna bali mu lutalo biibyo Uganda twagala nnyo okusanyuka n'agugaba yeeri tajja kulya nnyama tajja kulya nnyama gundi Natasha gy'atayokyezza oba atakyalina adulesi waali oyo talya kintu nga si Natasha oba Janet tasobola kiri naye oba oyagala otya abazukulu basubira mu nyumba tasobola era kyekimuwangazizza okutuuka n'olwaleero okubanga waali kati eyo katuveeyo
Dekoan. Nina omuntu yaza mu kabokisi kange. Nangamba mukulu jebaleko konze kale nawe jebaleko. Nangamba gana amateeka agayita. N'abantu bafa basibiddwa ebbanga eddene. Singa gavumenti evaako abantu bantugenda bakolera tutya. Ne mugamba nti munnange buli gavumenti ejjejja n'ebyayo naye ebiseera ebisinga ekintu gavumenti kyekoze nawe kyogikolera ddala kitya. Abantu bangi bali mu kuwambibwa bali mu kuttibwa. TV, radio, bonna basirise. Bannabyabufuzi bagenda mu maaso n'okukolokota n'okusala omugambo ogutali mutuufu nga bali mu kulya ssente. Abagenda ekyankwanzi kankikuddiremu. Kyankwanzi essettendekero lyatandikibwa omugenzi late Idi Amin Dada so si Museveni. Ekizibu bannayuganda kye balina, Museveni atandise obbasiimula obwongo era nga awandiika ebyafaayo bya Uganda nga bitandikira ku ye. Ekyo nakibasomeseza naye kibagamba. Ono omwami afuba nnyo okuwandiika ebyafaayo nga bitandikira ku ye. Banne bonna abajje mu bitabo ebya Uganda. Nga ne president eyasooka okufuga eggwanga Uganda ono Gwengendo Baraka. Kuba kino temugenda kijjawo mwabali mu gavumenti ya Museveni temusobola kijjawo. Kino ekyo temusobola kijjawo. Kiraba? Ekyo kiraba? Nkikuzuumingire. Nkikuzuumingire uno okiraba bulungi nnyo. Buganda Heritage Association, King Edward Frederick Mutebi, King Frederick Mutesa II, KBE, born 1924 up to 1969, the first president of Uganda, lived here, UK and Ireland. Tosobola kijjawo wabula Museveni ne banne tebalina obwogerera ku kintu kino. Okira bulungi tebalina obwogerera ku kintu kino kubanga kibasiiwa. History bagala muwandiika nga baliwa awo address president wa Uganda eyasookera ddala we yali awangaalira era n'obujulizi. Eno si Uganda House, eno si Uganda House nedda. Eyo si Uganda House. Njikuzumingire bulungi nnyo. Njikuzumingire bulungi nnyo. Weewo. Ogira bulungi nnyo? Weewo. Weewo wennyini. Kati ebyafaayo bya Uganda Museveni abiwandiika abibeesinga ku ye current ne family ye. Tayagala kuwandiika kikolwa kyonna kikwatagana ku ki ku bakulembeze abaayita. Njala kutegeeza nnyabo ne ssebo. Kyankwanzi tetandikidde ku Museveni. Kyankwanzi Amini yagitandika nga ekitundu ekya kizimbye nga kirina okusomesa abakulembeze bonna abakwasaganyako okutambuza emirimu gya gavumenti bonna ku buli mutendera gonna nga balina okugenda ne basoma leadership obukulembeze ne services bagenda okulendalinga abantu. Ompulya bulungi nnyo. Kati ye Museveni n'akifuula political wing ya National Advance Movement okukyusizaayo n'okunaalizaayo abantu obwongo. Saako okusamirirayo okufunirayo siriimu n'endwadde endala eziddako n'okutema keke y'eggwanga beekwese mu nsiko buli mu gyagenda okubbira eggwanga. Yeeyo kati gyayita Kyankwanzi. Era gye baatudde okukola ebintu byonna. Kati nambuuza why gavumenti bw'ekyuka Baganda ffe baguddeko emisango nti bali mu military court ate nga bagezetinga ebyambalo ebyo tebirina kwambalwa. Lwaki abagenda Kyankwanzi bonna tetuba profiling nga tubagulako emisango gavumenti ekyuse? Ne mugamba omanyi nti buno bukya buziba omwana bumwenkanya ne kitaawe. Ekirungi ebifaananyi byonna tubirina. Teri agenda bidde litinga ku mutimbagano nti ye. Buli muntu yenna nga civilian nga si munnamagye ayambadde uniform gavumenti ya Museveni ajja kunnyonnyola ng'etteeka liri lyennyini byewandiikira weeri annyonnyole kye kyamwambaza uniform nga civilian. Then bannaffe bali ba comrade baasibwa
ku misango egitalina buzibu ate bo gavumenti ziri baliyirira. Kati muno obubaka njala bugenda eri abayimbi mwenna ne bannansi bassekinnoomu abagufudde omugano okwambala ebyambalo by'amagye ne mutaayaaya ne mukola effujjo nga bannaffe abataakola musango gwonna abavunaanyizibwa mu kkooti z'amagye temusobola bavaayo boogerera ate ne musirika okuggyako okwewuguusa ne mutandika ate okulima empiidi ku mabega abantu abalwanirira. So ekyo kimugambye bwentyo ne mugamba nti omanyi nti ekintu ekiriwo nti amateeka gennyini bagewandiikira ne ya protection the sovereignty nalyo baliwandiise buli kimu kijja bakwatirayo nga bwe kiri. Era tumalikiriza nga akkiriza buli engeri gye munnyonyoddemu ne mutegeeza bwentyo. Kati bwe tuva awaawo waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga bye mutannategeera bulungi nnyo bye biruwa kambi kunnyonnyole. Waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga ng'ebintu bino byennyamiza nti amateeka mu Uganda galondoba abantu abamu ne gakwata abantu abamu nti bannayuganda mwenna gye muli okubanyigiriza mu buli kkowe lyonna kugenda mu maaso. Okunyigiriza kuno tekugenda kulobolamu nti oli wa NRM oli wa National Platform kugenda bakwata mwenna kwekulwa. Gamba nga okukuggyako ettaka okutwalako koolina n'okukulemesa obulamu mu nsi yo ate osobola okubinyika mu nsuwa ofulume. Obadde okyetegereza nnyo erikodi obadde ozirina nti abantu abasinga ofuluma eggwanga eryo abatayogera bya bufuzi naye nga ba NRM omanyi nti embeera banyiga nnyo n'okusinga ate ffe abawakanya gavumenti ya Museveni. Obadde okimanyi nti famire z'abaana ba NRM baddukanye eggwanga Uganda n'okusinga ffe ate abaagala gavumenti eveeko. Kiki ekibaddusa? Ffe wano kye tulaba nga bawagira kirala nnyo n'ekiri mu reality. Nga bwe tulokugamba nti gwe oli eyo n'ekiri ku ground kiralamu. Ekiri mu NRM kitokota si kisaanikire. Ekiri mu NRM kitokota si kisaanikire naddala eri abaana baabwe na buli kimu. Naye abantu bano ekisinga obawagiza Museveni ekisookera ddala bo nga famire z'abantu abo bonna babbi. Ate omubbi tasobola kukkiriza mubbi munne kuva mu buyinza. Naye nga ate tasobola kukozesa kyasi ya bubbi kutereeza nsonga ezo. Balina sigala nga babba bubbi era ne bafuluma eggwanga okubba. Kati ebitundu ebimu by'eggwanga bitandise okwebereramu ffe kye tugaanye okukola. Ebitundu by'eggwanga bitandise okwebereramu. Era njala tutwala mukisa guno okwebaza abantu bwa Kyoli n'ebitundu ebiri by'eggwanga batandise okwetwalira amateeka gaabwe mu ngalo nga tebalina gwe balinze. Olw'abasajja bano abatambula n'ente zaabwe nga batwala amataka. Bannabyabufuzi abamu boogera amazima ebiseera ebiba biseera bya kwogera amazima wabula abamu amazima ne bagasirikira. Nina ka vidiyo ke nabateereddeyo ak'emisana ng'ente bazitemyetemye. Mwe mu Buganda mukyasirise batwalako amataka musirise okuggyako batunza amataka g'obuteeteeyi ge batasobola dde okunywera ku kikopo ge batasobola dde okunywera ku jjiiko ey'eddagala ly'ekifuba libawa abaana abato. Njagala owulize obubaka buno nga buva mu omu ku munnabyabufuzi newankubadde olumu amanyi okutagalamu olumu amanyi okwogera ebituufu. Njagala owulize obubaka buno olyoke otegeere. Buli awali ebyenfuna wasooka kubeerawo bannaffe abalaalo ne bajja basooka waffe ku Nyoro. Temulooza nti batandikidde eri basooka waffe buli awali amafuta tewali yadde mu Nyoro yadde n'omu alina sikweya inchi ye taliyo. N'obukama nabwo nye tebuyina yadde sikweya inchi y'ettaka awali amafuta. Kakati bonna bonna bagende bakwati ne bagenda mu Western nalaba Buganda ffe abonale b'okungalo ng'akyogera ku ye muntu yakabwe n'akasooka okulaba ng'atyogerako nga wekirina okwogerebwa tiba n'abantu bafa ente zaabwe zinywa amafuta zirya goldi kuba buli awali amafuta ojja kusanga obalala buli awali goldi kasakwakwekyokulabira abanafu abali apa waliwo ekifo kye bayita apa kiri wakati wa kiri mukulu Macholi n'ekikiriraanye ne Western awo batandise n'okuyigira eddagala kubanga banafu abasausi
amaanyi baategedde nti amafuta gaabwe gonna kati gayirigita gaddaawo. The Balalo in northern Uganda must leave immediately, and those who will not leave will be expelled. That land that you see in Acholi, which is very big, actually blood was poured in it to be what it is. And in the constitution, I hear them quoting about law. The constitution talks about Acholi. Because Acholi land is not just land, it is also our identity. When you trample on it because you have money, and you insult some of us, we will not keep quiet. It is wrong. How do we resolve it, Professor? Those who are selling land to the Balalo, they are just merely being selfish. Wait. Okay. And they don't see the larger picture. Let me ask you, because of the context of the Balalo, why were they not buying land in the 60s in Acholi? Why? In the 70s, why? Why were they not there? In the 80s, why were they not there? In the 90s, why were they not there? Let them buy land. Population wasn't growing. Is it about population? So ours didn't grow. You see, this thing is more fundamental than about ours. When you say ours, what do you mean? We actually, you so it's a tribal issue. No, I'm actually. You cannot take that away from me. So right. Video mutongole etandise obwedda tennabakate video mutongole etandise. Olwaliro ngenda kusomesa ekigambo kye bayita identity. Gwe omuddugavu kye kikufuula omuddugavu. Omunyolo kye kikufuula omunyolo. Omutolo kye kikufuula omutolo. Omukonjo kye kikufuula omukonjo. Omunyankole origino kye kikufuula omunyankole. Omusoga kye kikufuula omusoga. Omuteeso kye kikufuula omuteeso. Omululi kye kikufuula omululi. Omulugwala kye kikufuula omulugwala. Mwenna kye kibafuula tribe zammwe kye bayita identity. Identity y'omunna Uganda oba identity y'Obuganda. Taka si national identification yo endaga muntu oba passport yo gy'olina, no. Identity yo ly'ettaka. Lwaki identity yo ly'ettaka? 1. Ettaka kw'ojja emmere gy'olya. Ettaka kw'ozimba ennyumba. Ettaka kw'olundira. Ettaka osobola oddisinga mu banka n'ofuna capital akola ki? Akola business. Ettaka kuba kuwummuliza ne bakuziika. Ompulira bulungi nnyo. Ekyo kimala okufuula nti eyo ye identity yo. Bwe kimala okufuula nti identity yo, bajjajjaabo baalwana entalo ze Ssematalo wasooka ne Ssematalo owookubiri. Ne balwana ne Ssematalo ow'abafuzi b'amatwale ne balemwa okutwala ettaka ly'abajjajjaabo ne lisigalawo. Kye baakola ne balitemaatema nga bayita mu mateeka ag'enjawulo. Ompulira bulungi nnyo. Kati gwe lwaki bajjajja balwanira ettaka eryo obalyamu olukwe n'oleka abasajja n'abakazi abazza obuzzi okutwala eggwanga lyo n'okutwala ettaka ly'abajjajjaabo? Politics aside, oli wa NRM ng'oli Munnayuganda original Nakabala the indigenous. Oli wa UPC ng'oli Munnayuganda original. Oli wa National Platform Munnayuganda original. Ebirala byonna tuyinza okwawukana mu by'obufuzi bati ekintu kye bayita identity tulina okusituka tukirwanirire ffenna. Lwaki tulina okulwana ekigambo identity? Ekisookera ddala, buli lwoviirwako identity yo, oba olwozinza obulamu bwo, obwa mukyala wo, obw'abaana bo, obw'abazzukulu bo, ensibuko yo, obuvo n'obuddo, n'eggwanga lyo, n'obuwangwa n'ennono babusaanyeewo.
Nyongera okujjukiza nti abanubbi n'amawanga amalaga bakaddugala abaali balina faces eziringa ebisiiriiza abafaana ng'abadiike bannannyini Egypt baasaanayo bane babatwalako ettaka. Abayindi abamyufu baali bannansi gye bayita America. Then ba origins be baali bannannyini nsi gye bayita Australia. Ompulya bulungi nnyo? N'ensi endala ezibadde zibeerawo bwezityo mpaka n'okutuuka olwaleero. Kibali mu tukolako bannayuganda essaawa zino kyekintu kye bakola ku mawanga g'engenza okkonnyonnyola oba genkunnyonnyeddeko olwaleero. Museveni ne banne kye bagezaako okukola. Bakikola batya? Eggwanga Uganda mu butiŋŋiina bwalyo bwe liri bwe liti litudde ku by'obugagga bye mutamanyi. Omufuzi w'amatwale agenda oddijjako engala liyite Pearl of Africa, nekigamba kiyite Pearl of Africa. He had a reason as to why he named Uganda the Pearl of Africa, because Uganda has each and everything which is needed to transpire all their citizens in the future. But Ugandans are so asleep to the extent that the people of the Rwandese origin, they have almost taken over the country when all Ugandans, they are asleep. Uganda is full of minerals in each and part of Uganda. Mulimu gold, mulimu diamonds, mulimu aluminium, mulimu zinc, mulimu amafuta, mulimu copper, mulimu uranium, mulimu buli kimu kyonna buli kya bugagga ky'omanyi mu Uganda mwekiri. Wabula kye muganya okutegeera kye kino wano wammanga. Buli ttaka omuntu lyajja n'agamba nti alitutte ku kifuba oba aliguze by all means by force, ekiri mu underground tokimanyi. Ekiri mu underground tokimanyi. Nagamba abantu b'omu West recently baakazuula nti kyenabagamba kituufu. Abeekazo bakakizuula nti kituufu. Abantu b'Erenzururu bakimanyi ki ekiri mu ttaka lyabwe. Ab'Ebunyoro bakitegeera ng'ettaka bamaze oddibatwalako. Ab'Ekasese bakimanyi ettaka bamaze oddibatwalako. Mu Northern Uganda it's what the same taking place. Mu East ekiriyo kitokota sikisaanikire. Njala kugamba Kato korido yonna yeetoolodde Buganda yonna ejjudde mafuta. Ejjudde gold. Gwe ng'omuntu ssekinomu toyinza kumanya. Wabula buli luwalumbu w'omulalo najja n'abira abalalo basindika to take over to occupy. Gwe tomanyi. Gwe tokimanyi. Ne Kampala yennyini as a capital city atudde ku minerals. Wakiso district atudde ku minerals. Entebbe atudde ku minerals. Lake Victoria Narubala atudde ku minerals. Mukono district Kayunga bwe tugenda Busoga kudderi mpaka waggulu wonna wajjudde minerals. Olubuubuuto lwa Nile lwonna gyeva wali gyesuuka mpaka gyekoma Uganda wegitera kunejja nti nkuvuddeko yonna ejjudde minerals. But because bannayuganda temwagala kutegeera, buli Munyarwanda wasisidde ng'alina ente eryo ettaka lirimu minerals. Gwe teweebuuza lwaki Sali Musali ali strategically mu bitundu ebirimu minerals omuli Nakaseke, Luweero, Jamubende, Mpigi, Nakasongola, Jambo Kagenda, kubanga temwagala kutegeera bane bannannyini mataka be bammwe. Ensonga lwaki baga tebagenda babamenya kubanga bakimanya ekiri wansi w'ettaka. Mubende almost yenna ajjudde minerals. Mityana ajjudde minerals. Leka Wamala ajjudde minerals. Gomba ekiri eGomba kitokota 6. Gwe weewuunye Gomba essaza lya Ssaabasajja Kabaka Abanyarwanda baatwala batya essaza eryo. Abanyarwanda baatwala batya essaza ly'eGomba. Omunyarwanda tabeera watali bya bugagga bya mu ttaka kubanga ekibateesaawo okukuma bintu ebyo. Bakugambye mu vidiyo eno
nti amataka gaabwe tebabeera watali bintu byabugagga muganya okutegeera tubagamba ekigambo kino tulwanire eggwanga lyaffe tukugye identity yaffe muganya ongamba otya omuntu nti talina kitee mu Uganda talina nsibuko owninga almost 70% of Uganda land nga muli omukanuna maaso wabula gwe mbereeju bakuguza obuteeteeyi bw'ettaka fuuti 2 nga nali kuguza obuto mwetolofu kulinganga sweet bomb yakuguza ettaka as if tewaliwo regulation isobola abantu abalekera okutunda obuteeteeyi bw'ettaka muganda wange ali eyo bw'oba tokimanyi kyenjogerako eggwanga Uganda omuzungu okulituma the part of Africa tiyalituuma nti Lake Victoria only no litudde ku by'obugagga ebiyitirivu ennyo gwe byotamanyi yo omungereza abali ebungereza bakimanyi Bannayuganda abanoonyereza abagenda okunoonya ekigambo the Pearl of Africa ne bafuna ne map origino n'engeri abasajja abangereza abafuzi b'amatwale gye bamappingamu ettaka lya Uganda okumanya minerals we ziri bakimanyi wabula tebalina platform kujja kwogera bigambo bino batya ffe tujja byogera katugendeko obugenzi wane waffe mu Buganda we mbanjogera wokka ennyanja Nalubaale ejjudde uranium ejjudde ne oil g'emafuta ennyanja Nalubaale uranium gold n'amafuta egomba wajjudde uranium n'amafuta oil genda leega Mityana Mubende wali gold then katitandika atogende oyingire Luweero yonna wajjudde amafuta gold uranium zinc copper ne minerals endala ezitawandikibwa nga nambitabo nga mweziri tebasobola bagamba nazzi kuno nga tuwoza don't wait Kalamajong to develop olwokuba nti Museveni bwe yayingira mu National Archives n'ajjayo map ezavuzi b'amatwale yategera nti gundi yategera nti abasajja n'abakazi abali mu Karamoja region tebamanyi bintu bibatuddeko n'asindika omukazi we ne bagenda bakola safi makirula nga wali golodi wali mabo wali ne minerals ezitamanyikiddwa ne bagenda batandika okukira enzinga resi y'Abakalamoja ne batakinga over amataka era activities ezikolebwayo okujja ebibugagga bye mu ttaka abasinga obungi temuzimanyi kati jangu ve Karamoja jangu mu Tesolego joyingire no mu Eastern wonna amataka gaawo gali rich in minerals but the indigenous tebakola ki tebamanyi lwaki tebamanyi kubanga tebabwadde opportunity kubasomesa kye bayita identity eyiye yaani tebasobodde basomesa nti ensi yo ogiinako omugabo akugoba ku ttaka yaani obuyinza abujjawa obuyinza abujja ku ggwe yensonga lwaki bagamba genda olonde bwala okulonda tekuba ne bakozesa mundu gwe muntu olina gy'osobola jjijja okwejjako olw'ombolegero abasajja baagala okutwalako ettaka buli lunaku bakyusa amateeka okusinziira ku puroguramu zaabwe lwaki bakimanyi ekiri mu mataka gammwe kati muganda wange ngera sooka kugamba ekigambo kimu
muri mu bifolofoto bya diversion chichi abasajja already bamaze okukola strategies zaabwe okutekinga over identities zammwe era bali mu kuzitekinga over nga bakozesa abanyalwala to first settle there, then they take over nga mwebase. Ekyo tokimanyi. Muganda wange ebyobugagga Uganda byerina kankwako kyokulabirako kimu. Abantu bekasese ng'ekirombe kya Kilembe Mines, Kilembe Copper Mines kikyakola. Kyali kizibu nnyo okusanga omukonjo nga azze Uganda okuba ekyeyo oba mu Kampala. Balina emirimu yonna all over. Until gavumenti ya Museveni bwe yajja ekirombe n'ekitta abakonjo ne batandika okusaasaana. Kati kitwale nti Kilembe Mines eri ekasese mu bakonjo Uganda yonna ng'erina minerals ezeefaananyirizaako Kilembe Mines nga buli kitundu sente zikivaamu zikulaakulanya kitundu ekyo. At least ne bajjako small portion egenda ku national waggulu okuddukanya eggwanga azini revenue. Wandi bawedde wetaaga okufuna passport efuluma eggwanga lyo. Njala soka kuwa kyakulabirako. Dubai woli okutuuka ku kibatuuseeko bakoseza nakyo mineral resources zaabwe. Ate ng'ezimu mumanyi mineral esinga obusiku gye balina bagiyita oil ge mafuta. Tourism az'oluvannyuma zonna ensi za Middle East ziyimiriddewo ku oil. Kyokka Uganda muyina oil, muyina copper, muyina aluminium, muyina zinc, muyina marble, muyina uranium, muyina buli kimu. Naye ensi abasajja bagituddeko ng'ebintu babifudde byabwe ng'abantu. Njagala tubeere sincere and open. Leero siri wa kutama simu. Njagala omuntu ambuliro nti during the times of Kilembe Mines abakonjo batambulanga. Njagala ombuulire during the Kilembe Mines function nga kikyakola abakonjo batambulanga. Kyali kizibu nnyo n'okulaba omukonjo mu Kampala nga batono nnyo. Nkyolo mukonjo kyali kizibu nnyo kubanga already Kilembe Mines yali employing abantu bangi nnyo ng'era balokozi nga sente ziba mu Kilembe Mines bannansi bazifunako, gavumenti efunako, n'abantu bafunako, buli omu ng'ali well contented. But right now olwaggala Kilembe Mines abakonjo ne batandika okusaasaana. Okitegedde bulungi. West gye mulaba ew'omugabe ow'Abanyankole ligino ezo ensozi zijjudde gold. Ezo ensozi zijjudde gold n'entobazi ezimu ezirimu amafuta. Ne tebaagala bagamba kati genda obuuze buli muntu yenna ali ekazo n'ebitundu ebirala bw'oba tewaliyo Bachina essaawa zino. Abachina batekinze over West 1. Waliwo minerals ezisimwa mu Uganda nga parliament tezimanyi, Museveni ne family bazimanyi, ne zitikibwa at night ne zifulumizibwa Abachina bazifulumya eggwanga. Akiwakanamu jangu wandika nditi nimba. Waliwo minerals ezisimwa mu Uganda nga parliament temanyi, nga Museveni yamanyi, musale n'abantu ba family zaabwe, minerals ezo Abachina ne bazifulumya eggwanga. Era zifuluma kiro. Abali Mutukula munanjulira, abali Busia munanjulira, abali Maraba munanjulira. Heavy duty trucks zifulumya mino za Uganda nga ziri well protected and guarded. Ennaku zino Museveni balina bu airstrips bwe bali mu kukola ngayo bakolanga Congo nga bu airstrips no bugwako special jets, bugwako special choppers na buno bugundi bunyunyuma matalis ne bafuluma mino zaffe nga tiwaligo bategeezezza.
Ennaku zino nemulaba batandise okukola obusaaweesaawe obugwako obunyonyonyi bafulumya minerals zaffe at night ne bazitwala mu mwerase ne minerals ezimu nga teziri well documented oba gazetted ne bazifulumya. Ekyo mbadde temukimanyi era terayinza kigamba kubanga Museveni bana mbawe milioni 10 bekenfufu kubanga ye aina sente zimutira mu supplementary budget every after 3 months waba wako alinezi zafuna mu natural mineral resources nga teryamanyi. Njera soka kubuuza wano. Waliwo member parliament amanyi nti Uganda esima amafuta okuva South Sudan ne gayingira eggwanga ne pipe bazikola dda. Waliwo member parliament akimanyi nti Uganda esima amafuta okuva Sudan ne gayingira eggwanga. Waliwo akimanyi era sente zikola ebintu beziva sente ziva amafuta ago ziragala oddawo. Kubanga temwagala kumanya kati kanchikunyonyola lwali otegeere. Minerals nzikunyonyodo zitegedde kati bagenda kujjako ownership of land. Kiri kyembagambye ekya identity etya. Bajjajja mmwe balwanirira ettaka okulemesa abazungu bajjako ettaka lyabwe nga balwanirira mmwe. Wabula yo Munyarwanda agenda ddi batwalako. Era bajjeko right ownership nga temukyayina bunnannyini ku ttaka nga bayinako obuyinza butya. Ekibonyabonya omuzungu wawulova butaba na ownership of land bapangisa. Ekibonyabonya omuzungu wawulova tebalina bwannannyini ku ttaka bapangisa ne Museveni kyayagala okukola. Oyagala kuwa family ya Museveni abajja nga refugee batwale ownership of land bakuggyeko obuyinza ku ttaka lyo. Tokkirizibwa kuziika ku kijja kyawebwe wammwe. Okukola ekintu kyonna ku ttaka you have to seek permission from the government. That is what is coming. Ladies and gentlemen, whenever you are in Uganda, I'm here to inform you that be very vigilant. We must unite together to remove Museveni from power by all means. Because very soon they are going to table a bill where that the government is now supposed to own the entire land in Uganda. Each economic activity or any activity which you wish to do on your land, you're supposed to seek permission from the government to do that economic activity. If not so, you'll end up in jail. So I'm here to inform you and to encourage you, please. Let us join hands to fight against the refugees who took over our country. Our grandfathers fought for that so that we can own rights on land. But unfortunately, the refugees from Rwanda, they are trying their level best to remove all our rights from owning that land. You are just seated there, you don't know what it means to seek permission from someone to use your land. You don't know what it means if someone decides that you are not going to do anything on your land. You must seek permission. Land is an identity. If you mess up and you lose that identity, that means you are going to become a refugee in your own country. Remember, these refugees, they came from Rwanda, Burundi, Congo. For you have nowhere to go.
You are going to become a refugee in your own country when you have nothing to protect. So wake up before it's too late. Let us unite to remove Museveni's government, because their main agenda is to make all Ugandans refugees so that they Rwandese, they settle in our country. And that is their mission. It's not all about politics now. It's no longer politics. We are under occupation. So whenever you are, either you're in Europe, you're in America, you're in Canada, or you're in Africa, please, I'm calling upon all Ugandans, politics aside, let us fight for our rights. If you keep on sleeping, so you are supporting NRM, you don't know what is coming. The reason as to why some countries, now they have introduced strict laws against refugees, it is because refugees are becoming problems refugees are becoming a problem all over the world. It's now taking place in Uganda. Museveni and his team all are refugees. Now they want to use this opportunity because they're the one in power to remove all our rights from owning land. My brothers and sisters, the reason as to why some whites in their countries, they are suffering because they have no right on what? On land. They are just tenants. Our grandees fight for that so that we can have right on land. But if you keep on sleeping, wait, what is coming is not good for you. For you yourself, your kids, and your grandkids. It's high time to wake up. If you lose that identity, nothing you're going to stay on at this particular moment. Because you can't sit there and start asking you a question. Baganda are situated in Buganda. Banyankore are situated in Ankore. Batoro are situated in Toro region. Banyoro are situated in Bonyoro. People from the north, they are situated in north. People in the east are situated in east. And those from West Nile. But ask yourself, why is it at the particular moment after 40 years, Banyarwanda are taking all over the land across the country? Why? Were they born in those areas? No, they just come slowly camouflaging. Because they have money right now. They have power. They have guns. You have nothing. You don't know what it means to become a refugee in your own country. Use this time, use this chance to fight for your right. Uganda as a country is rich in minerals in each and every part of the country. But the government doesn't want to tell you exactly what is under the ground. But for themselves, Museveni and his family, they know exactly what is under the ground. That's why they have settled in each and every part of the country, because they know exactly that the land which they have occupied right now is full of minerals underground. But for you, you don't know. You keep on sleeping, eating, dancing, but you don't know what is coming. Please, whenever you are, please wake up before it's too late. And be very, very, very curious and very, very, very careful of this Banyarwanda. They are good at camouflaging. How they do it? You had me several times informing the public about the so-called Baganda Manya. Those Rwandese who nickname themselves the Baganda Manya or the Chiganda Manya. When you come out to ask them about their history, they can't even tell you how and where they were situated in Uganda. So there's something they are doing in different parts of the country. In northern Uganda, it is evidently that there are some Rwandese people who have already camouflaged to be that they are coming from northern Uganda. That is a big lie.
The same in West Nile, the same in the eastern side of the country. It is too much in Buganda. If it comes to West, now I think it's almost 70%. The indigenous have been wiped up. Slowly by slowly, these people are taking over because you are asleep. Remember, they have educated their children and their grandchildren. For you right now, you are struggling to educate your kids because these people, they have money. There is no way how you're going to compete with them when they have fully educated their children. They are the one in the judiciary, in the military, in the police, in the ministries, in each and every sector of the government. They are there seated, fully loaded. But for you might think that you're working with someone who is indigenous, but unfortunately they're just using our names. And they are good at camouflaging, speaking our languages. You might someone speaking the good Acholi language, but it's not an Acholi. You find someone speaking a very good Lugisu language, but it's not a Mugisu. Someone is speaking a good Rukonjo, it's not a Mukonjo. Someone is speaking a good Runyankore, it's not a Mukonjo. Someone is speaking a good Rutoro, but it's not a Mutoro. If it comes here in the center, people, they speak Luganda as if they are Baganda, but these people are not Baganda. They are just camouflaging because they have been taught about all the history of Uganda. And what they are doing now, they have experience in that, of hiding. They hide their identity. They put on the different identity or the similar identity like yours. When you go deep and deep into them, you ask them about their history. They can't even explain who are they. They can't explain who are they because they know their missions. They work in groups. They are big in numbers. They have money. They are loaded. They have power. What do you have? The only thing which you can imagine right now is to get money. You send your kids at the internal affairs. They get the passport. They leave the country. Each Ugandan who got a passport and leave the country, they bring in 100 randis. This is the fact. Each Uganda picks up a passport at internal affairs. One person of Ugandan descent who picks a passport at the internal affairs and leave that country. Museveni and his colleagues, they bring in 100 randis to replace that one person who have left the country. That is a trick. They even get loans, free money from the government to start their own business in each and every part of the country. Have you ever asked yourself why all money lenders across the country have the same tribe or the Banyarwanda? You mean other tribes, they don't have money or they can't do that business? Sit down, ask yourself why all money lenders are the same tribe or the Banyarwanda across the country? Because they have the mission. Which mission? You ask for money, he or she give you the money, you give him your land title or your land agreement, plus your national identification. When you fail to pay that money, he takes over your land. The end of the day, you are going to become a refugee. Someone gave you 1 million Ugandan shillings, he takes over almost 10 acres of land. 1 million Ugandan shillings, someone takes almost 1 acre to 10 acres because of 1 million Ugandan shillings. If you come out to fight against the loan scheme, you end up in jail. If you are not arrested, you are going to be killed. So, my brothers and sisters, most especially the indigenous Ugandans, and by names of let me be afraid. This message goes to all Ugandans across the country, from west, east, and south. Wake up before it's too late. I know Museveni is having money right now, and is good at giving money to make people silent on the atrocities which are taking place in Uganda. But please stand.
for the sake of our nation. Previously, we used to know that people from northern Uganda, they are not corrupt. They speak the truth. But we don't know what happened to them. We used to know that Baganda are very strong people. Due to Museveni's system of compromising people, and even the thing which he didn't know, that so many Baganda are not Baganda. Now Uganda is falling down. What happened in the western side of the country? God knows. In the west, God knows. It's because nothing, our ground is new about Museveni's mission. But lucky enough, Robert Kyagulanyi came out, and we also came on social media to expose Museveni's mission. Please wake up before it's too late. This is not blackmail or propaganda. Bad things are taking place in Uganda across the country, but many people are sleeping. Please stop being compromised by the Museveni's agent. Salim Saleh is not an indigenous Uganda. He's a Somalian origin. But the man is situated in Nakaseke, the same time situated in northern Uganda, is well loaded with money. How can just a mere person, who even is not a Ugandan, being allocated in the financial year, each and every financial of Uganda is in the budget of Uganda? But nobody can come out to speak. Even those people who used to speak on behalf of Ugandans, all they were compromised, including the Robert Mau, the Odongo Oto, Ojara Mapenduzi, the Red Sosuri Ogwal, and the others. All they went silent. I don't know what happened to people from northern Uganda. Here in Uganda, in Uganda, we have a lot of problems. Because we thought that these people all in Uganda are Baganda, but unfortunately these people are just using our names and our languages. But they're the same people with the Museveni. They are dealing with Museveni day and night. And the reason as to why our brothers and sisters are suffering in different countries, in different parts of the world, because they left the country due to the fact that they are going to look for green pasture. Which green pasture? They fail to get that green pasture in their own country in Uganda. Due to tribalism, due to this discrimination, and other factors. Others left the country due to the political turbulences, which some of you can't even see that they are a big problem in Uganda. As we speak right now, there are so many political prisoners in different prisons in Uganda. If you ask the judicial system, if you ask the police, if you ask Museveni himself and his colleagues, what crimes did those political prisoners committed? Nothing. But due to the fact that they can come out and speak about the atrocities committed by Museveni, which affects Museveni directly and his colleagues, that's why he doesn't want anyone to come out to speak. They end up arresting, kidnapping, and killing innocent Ugandans. Why? Because he feared to be exposed. The only medicine to eliminate Museveni and his team, first and foremost, is to expose them. When you expose Munyarwanda, he becomes more dangerous. You keep on exposing him, he just let it go and he vanish. But when you keep quiet, the Munyarwanda is good at camouflaging. Uganda is rich in minerals. Ask yourself why the Wazungu nicknamed that Uganda is a part of Africa, because they know exactly what is underground in that part of Africa. So it's high time we stand together to save our identity. If we keep on dividing ourselves due to tribal differences, which are not available at this point, because for me, I'm a Muganda by the tribe, but I have no problem with other tribes in Uganda. The person who had created those differences is Museveni.
You know it clearly. You know the history. Museveni is good at blackmailing his opponents. We've lost so many strong people, strong men and women in each and every sector in Uganda because those people opposed Museveni. Politically, socially, economically. They opposed Museveni. You know Museveni doesn't want someone who opposes him. Museveni doesn't want someone who opposes him politically, economically, socially. He doesn't want that. He's against those people. That's why he's good at associating with the comedians, the likes of Nabanja, the likes of Barama, and the others. Because those people are not serious. They're like dogs. If you feed a dog, the dog will be around you, barking around, scaring off people. So, that message goes that to all Ugandans wherever you are. Politics aside, we must save our identity. And our identity is that land. If we lose that identity, that means automatically we are going to become a refugee in our own country. And you don't know what it means to become a refugee. You will end up in concentrated camps. And you know what it means to be in a concentrated camps. That means one by one, you are going to be eliminated. Slowly by slowly, process by process. In just near future, almost the generation of indigenous Ugandans, they will be wiped up from their own land, from their own country. So it's high time you wake up. If not so, no problem. Kale, n'ensonga eyo, njagadde obategeeza bana Uganda. Ka programu kano kabagambye kubategeeza nti mufiirwa obuvo bwammwe n'ekibafuula mmwe. Ekikufuula munna Uganda ng'oggyeko endagamuntu ne passport gy'okwata. Ekikufuula mu Uganda ly'ettaka bwe buvoobwo era y'ensibukoyo. Wabula baagala bo kujjako ate ofuuka omunoonyi w'obuddamu nga bo bwe baava ewaabwe kubanga bajja bagoba luuma. Essaawa zino balina ssente, balina obuyinza, balina emmundu. Baatwetobekamu betuyita Abaganda mannya ng'oli alina erinnya nti simanyi ala ne kasujja ng'ennyindo emulinga nga firimbi z'Abayudaaya. Is not Muganda. Naye nga tasobola kulaga kitewadde nnyina, abo bangi nnyo. Ng'ekigendera kyabwe kyakubabonyaabonya mmwe. Bazadde abaana bangi nnyo, mmwe temubamanyi. Babatadde buli wamu, ssente bazirina. Muganya okutegeera ensonga eno. Naye buno obukyabuziba bwenkanya omwana ne kitaawe oba omwana ne nnyina. Bwe munaagaana okusituka, mujja tandika okulya vidiyo zino nga temuzitegeera. Olwaliro vidiyo eno ekitundu kyanyu kikoze mu Lunyaanyimbe, kino kisobozesa abantu abagaa tebamanyi Luganda okubonyonyola mu Luzungu lwentegeerako olutono lwe mbagambye. Kubanga nze omusomesa yansomesa yaŋŋamba, weewalanga nnyo okwefuula kafumu mu lulimi olutali luzaaliranwa lwo, weefuule kafumu mu lulimi olulwo, kubanga kye kikufuula gwe kennyini. Leka kweyazika nnimi enneeyazika ekikufuula nti otegeera okusinga bannyinizo, tosobola kusinga Muzungu kutegeera Luzungu. Ate naye era olaba naye alulema wamu ebibuuzo abigwa, kati ate ggwe. Era yaŋŋamba omusomesa nti muneeka nkubuulire nti ye abantu boolaba beefuula abagezi bakweka obusiru bwabwe babukwekeramu okusoma. Nga mbagambye ekyomusajja oba bayita Yusufu Nsibambi asomesa ab'amateeka emakerere naye ng'ate bw'atuuka mu kwogera okukozesa omutwe mukalu nkola nkadde. Lwaki nkola nkadde? Bw'obanga omanyi amateeka ne kye bayita allegation oba blackmail oba propaganda, kizibu nnyo mateeka tekikirizibwa ng'ate g'osomesa. Gwe n'ojja ku TV n'omutwe g'enkola enkadde n'otandika okwogera ebigambo eby'ekiya ebiwaayiriza. Tunaategeera tutya nti gwe obadde weekwese mu kusoma naye ng'omutwe mukalu? Tunaategeera tutya nti obadde weekwese mu kusoma naye ng'omutwe mukalu?
Sagala bamalira bodde video eyolwaliro njogera gifundikira ngamba tegeeza buli omu woli tera ofungize nyongera okujjukiza n'okufundikira nga ndi Munnayuganda teweteeka nnyo ku bannabyabufuzi balina omuwendo gwabwe okusobola obbagulwa yensonga lwaki Museveni akimanyi bano bwawa ssente bagenda kwogera Olufalansa tebagenda kwogera Luzungu wadde Oluganda ekyo Museveni yakiyiteeka mu bwongo nti bannabyabufuzi bonna balina omuwendo bw'omuwa ssente abadde agenda okwogera Oluzungu ayogera Olufalansa abadde alina okwogera Olufalansa ayogera Ludija ekyo kyakimanyi ensonga lwaki abawa ssente okitegedde bulungi nnyo ate tukyalina ekizibu kye mbadde temanyi ka nkikunnyonnyole gw'olabanga eyamalayo ategera ate ye mu luvu nnyo okusinga gwe atalina bakikunnyonnyole gw'olabanga munnabyabufuzi alina ssente ate mu luvu nnyo n'okusinga gwe atalina gw'olowooza nga ategera ate musulu nnyo n'okusinga gwe yerowooza nti otegeera muganda wange yawula ebintu ebyo lw'olisinkana munnabyabufuzi mbiboozibozi ebitagatta ojjaga naye bano basajja bategeera naye ng'obadooza tebategeera tebategeera ate n'entegeera esinga ne ku entegeera gye balina nfunyo n'okusinga ku yo gw'otegeera nnyo ekyankwanza kibeera kugabana ssente za ggwanga nakonya bagenda kubba batya n'okukuuma obuyinza kyekyokka so si kutegekera gwe Munnayuganda so si kutegekera gwane Munnayuganda lw'oli kimanya nti bannabyabufuzi basaana kuwa buto bonna ne bafa ojja kutegeera nti weetaaga okununa eggwanga eryo ekibonyaabonya bannayuganda bonna nfuga mbi ekibonyaabonya bannayuganda bonna abakulembeze be twateekamu obuyinza butategekera ggwanga eryo ekibunza bannayuganda mu nsi yonna nti eggwanga lyalegaana okulera abaana baalyo buli mwana asomamu afuluma ggwanga gwomanyi nti mu Africa Uganda yesinga okufulumya abasawo abangi ne basaasana ensi yonna gwomanyi nti mu Africa Uganda yesinga okufulumya abasomesa abagenda okusomesa mu mawanga amalala gwomanyi nti mu Africa Uganda yesinga okufulumya abaana bagenda okukola emirimu ku contract entonotono gwomanyi nti mu Africa Uganda yesinga okutunda amagye ndowooza ng'oggyeko Nigeria ng'oggyeko Cameroon ne Ghana n'ensi eziri mu West Africa entono bannayuganda basinze okutambula ndowooza ensi ezisinga okumigrate nga bakye tuyita migration ezisinga okumigratinga mu all over Africa Uganda eyinza okuba tesukka mu kifo ekyokutaano nkiddamu ng'oggyeko ensi eziringa nnya mu Africa oba ttaano Uganda tesukka kifo kya mukaaga mu ba migrants abeetolodde ensi yonna kiki ekibatambuza basajja battu ne bakazi battu banoonya ekyegulya amagala eddiba n'aleka akaana ke kamwe waliwo n'omukazi oluva muleeba bw'ati akaana n'akayonsa emyezi ebiri n'akasulawo n'agenda okudda akaana ka myaka 7 kaana ka myaka 10 waliwo omusajja aleka omukazi n'olubuto n'agamba wano kiganyi n'agenda musajja ati n'akuba ekyemyaka agenda okudda nga n'akaana tekamufiiringa nkaga nti ono anko nga tamenti ye taata waako eri abakyala ngali myaka 4 tiyandisobodde kuva mu Uganda myaka 5 olw'embeera n'afuna passport n'afuluma bino tembitulamu n'osanga omusajja myaka 6 anoonya passport yagala fuluma agenda kuba kyeyo n'osanga mwanyi okwo ngali mu bed space muganda ali mu bed space ne beekyabeesa mpiki nsi kyeno mbuuza nsi kyeno ebyo si byantu byali mu Uganda bajjajjaffe si ensi gye baatuteregera okubonaabonamu n'osanga abaana mu abasajja n'abakazi mu Amerika bakaddiye baagala kuddaka ne batya political turbulence ziri mu Uganda batya political turbulence ziri mu Uganda batya obutali bwenkanya mu Uganda batya obusisi buli mu Uganda batya obuto buli mu Uganda nga bandiyagadde okudda eka naye batya kuba tolina gw'osobola kuttira ku kyama kitona gw'osobola kugamba eggwanga abasajja balifudde ekyokuzanyirako
waliwo omuntu ajja ku kinaga mwana embeera eganye nzize wa myaka 5 muganda myaka 5 ogenda kukola ki naye nga tosobola muganda waviiriddeyo ng'ekintu kiganye onajja nga myaka 6 azize kuba muganda wange onoomalako nze wano wentudde wano nyinza okugamba omwaka gwe najjiramu nasooka nenzirayo ke Uganda nenkomawo mu 2017 naye kuva lwe najja mpaka olwaleero twakafiirwa bannayuganda basukka ndowooza kabanza kuba baweze 50 but unfortunately nga community twagizimbanga asobola okusoloza ssente ne tuzaayo abantu abo naye ng'otuuka ku mwana afudde n'ogamba kale yandifudde ng'alina abantu be nga ne byakoledde tabirabyeko abala bafanga ne sente zaabwe ziri ku akawunti abala bafanga properties abali e Kampala bagenda zeeyagaliramu nga nefa gye bafuddemu manyinze ng'omuntu mpanya ekitiibwa omuntu okuziikibwa mu mirembe mpanya omuntu okufa emirembe gye ng'afiiridde mu mirembe gye nane omuntu okufa ekintu ekitategerekeka abaana abantu bangi bafa mu Amerika ng'akoze emyaka 3 talidde ku maali ye nafa mu bintu bitategerekeka nga yandiyagadde okudda eka abali mu Bungereza bali Canada bali mu Europe bandiyagadde okudda eka buli omu nalaba ku bantu be nga bali mirembe ne tekisoboka abaana bali Middle East naakola nawulira nga akagongo kituufu kagenze abaana bali e Dubai bali e Saudi Arabia bali e Yemen nga gamwana sikyasobola kufundisa mukazi lubuto mirimu ginzita omwana agandi Saudi Arabia sikyasobola naddamu n'okuzaala kireka n'abaana yaseetu kuba nafa nga takyawulira gova ku muntu gamunange kireka sikyasobola kufundisa mukazi lubuto oyo musajja yayogera omukazi naganze siroza ni kyasobola ofuna l'olubuto nafa nga kyekimutta stress na mirimu tosobola kwegabanyiza mirundi ebyo nosobola okusurvivinga kino kibagamba bakomrade bannayuganda bali Uganda ekisinga okutta bannayuganda world over kwegabanyamu ebitundu ebibiri ekimu kiri gy'oli gye wagenda okukuba ekyeyo ekiri mu Uganda eyagenda nga tolina nvi boy n'ofuna envi mu bbanga ttono eyagenda nga tolina nvi n'ofuna envi nga kyekikolesa envi kweyawula mu bitundu bibiri ekimu kirowooza Uganda ekirala kiri kirowooza eno ku mulimu gy'okola eno gy'okola kale kokko naye ekiri e Uganda nga tolina muntu g'otrusting gw'osindikira akasente akubba ne gw'okawadde ate agenda kumuganga kufuira mmindi ate ofiire bw'osiraanireyo nga ne mama asobola okukola ekintu ekyo lwaki enteekateeka mbi singa eggwanga lyali tekeddwa bulungi mu Uganda n'omu edda bajjajjaffe bakitaffe baganda baffe batandikanga bizinensi nga bakozesa 5,000 10 20 nga n'akakadde kakola tekikyasobola n'obojja ne 2,000 ejja dola gisobola okugula mu lunaku kubanga sisitimu nfu muganda ejjoli ng'owuliza akatambi kano nkozaamu amaanyi embeera yonna gy'oyitamu kitwale nti ogitambulizaako bulamu ne si bw'olina okubeera just nti embeera embi eri e Uganda yeekutadde mu mbeera eyo teri muntu yandiyagadde kubeera mu bed spacing eno bugoma buvuga ng'ekyo olina okugenda okukola teri muntu yandiyagadde kuva ku mulimu ng'okooye obaye mu bed spacing abayaaye boogera okuva ku ssaawa oyingiridde tomanya naddire lwe baka n'olya ng'omutwe gukuzimba ekyokka ekyokuva gy'ovudde ng'oyagala kwebaka n'otuuka mu ruumu nga buli onaafumba onaleekaana onaakuba music kati eyandibadde afuna ssaawa n'owummulamu nga tosobola ekyokka kikuleetera trauma n'ogayo ensi kigendimu okukola ku ssaawa zisukkiridde nakikuleetera obuzibu expenditure mu Bulaaya naye kuleetera ekizibu ne tosobola binnyonnyola abantu bali Uganda baga nti n'embeera gye tuyitamu ajja kulooza nti olimba muleke abantu balye ssente zaabwe bw'ola oli muntu wange ali mu diaspora lyeswaga muveeko bulaza muleke alye ssente ze abantu bayita bizibu bingi nnyo era omuntu ali mu diaspora wakuwa ssente ze mwebaze nnyo kyobula mbagamba nnyo nti omuntu asaasanya ssente mu Uganda ng'agabanga bwoyo si mugagga mubbi
Teri mugagga akola sente n'amalaga zisaasanya basaasanya Uganda. No, tekiriyo. N'olw'ensonga eyo nabagambye eddakiika 45 zengenda okukolera akatambi kano. Mukama abankuma takumira mpeera buli omu gy'oli bano okukkiriza bane essuubi nti osigaliza kuwangula. Buli ekitandika kibeerako n'enkomerero. Wezzemu essuubi toggwamu ssuubi. Kimanyi nti ensi tuyitamu mpite agikowa yagiviira. Kyotasobola kirekera akisobola. Tokwata ssente z'okugenda kuloga muntu akusingako kubanga yakusinza musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu. Mukazi muno bwakusinga obulungi tumuyita correct. Funa ekyo ky'olina ofuna. Ekitali kyo tojja kifuna. Ekyo ojja kifuna. Bw'olimanya nti ensi si kuleekaana ensi kukola. Va mu bigambo bitakuzimba bitakwongerako. Beera nnyo mu mboozi ekuzimba ne bwe kuba kugeya naye nga kuzimba kubeeremu. Tobeera nnyo mu kugeya kutazimba kutayongerako. Kubanga bw'otuddemu okugeya essaawa ezo bw'ova mu kagurupu akageya baddako ggwe olukyusa omugongo bageya ggwe ekyo ky'obadde okimanyi. Nkiddamu beera nnyo mu mboozi ezizimba ne bwe ziba nga zaakugeya nga bageya naye ng'emboozi zizimba ofunemu bizimba. Buli embeera abantu abasukka mu basatu nga muli mu kugeya lw'obakuba omugongo gwonna obadde omugeya nga naye bakugeya olumala obakuba enkoona nga bakola ki bakugeya. Kyovula nti Abaganda bagamba nti abatakankenge gw'olya naye yakutta. Ebisigadde bweyagala biwulira oba toyagala biwulira yiga embeera z'abantu. Toyombera wotalina kuyombera. Mpulidde bulungi. Toyombera wotalina kuyombera. Obwetowaze kintu kikulu nnyo. Tolwanira wotalina kulwanira. Abali mu diaspora mwenna nyongero bajjukiza. Kola kamanye ng'akoze n'owabbwa embeera essaayo nesobola okukyukira. Bw'oba wategekewa kane wategekayo ekintu nga kikumala kitwale nti eyo entandikwa. Omusajja talira ssente ku nsi bbiri. Kola ssente kolanga omuddu ng'oli mu Bulaaya ekoddeyo obeere nga kiboosire ng'ensi ekuyitaba. Obulamu bwo bufunze buteeka obulina okuba. Jjukira buli ky'okozesa kyonna okikozesaako mu kaseera kituuka ekiseera ne kivaawo ne kigenda. Tolina ky'osigaza lubeerera. Buli kintu kikozesaako kabanja katunaako ne kigenda. N'obulamu bw'ate Mukama yabutubwazika. Butubukozesa akaseera katono. Akaseera bakatuuka n'abutujjako ne tugenda gye tutamanyi. Singa twali tudda twandiba tunyumiza abantu ekiriyo. Naye ekyo Mukama yakyesigaliza nti buli muntu alina omukka ogussa. Tayimu etuuka Mukama n'agukukulamu n'ogenda n'otadda. Saagala mu bulamu weeraliikirira kufa. Nkiddamu teweeraliikiriranga kufa. Kubanga teri yali afudde nadda n'akubulira kiriyo. Tuyinza okuba tuli ku nsi kuno tuleebuuka naye ng'ate ffe gye tutya okugenda weewali emirembe. Nkiddamu teweeraliikiriranga kufa. Kubanga ne mu kuzaalibwa teweeraliikirirako. So kyonna ekiba kizze mu budde obwo webaza Mukama obulamu bwakuwadde mu kaseera k'obaddeko. Ku lwa Katonda n'ensi ye Mukama bankubire mwenna abo kye musinga okwagala. Mweraba.